katwogere ku nsonga enkulu ennyo eringa eswaza naye ya bulamu. Abaffe bannabwengula beeyamba batya oba bagenda batya emmanju nga bali mu bwengula? Tooyi zaabwe bazikola ng'obunnya? Lumu tuliraba ebitugwira nandiki y'abaffe nga bitugwira bitya kweri zero gravity oba nga bitugwira bitya eri etali yadde gravity? Kati tugambe bye bakola bisigala biseeyeeya mu bwengula omwo nandiki? Oba olumu nabo bafaananako ng'abalunnyanja ti emirimu bwe gijjira ennyanja yeerugwamu, nti kati ne bannabwengula egyabwe we gijjira ebbanga lyerirugwamu. Ndaba tebiyinza tugwira kubanga teri gravity, bisigala biseeyeeyeza eyo. Abaffe kiba kitya? Tosenguka bwe tunaaviira wano nga buli kibuuzo kye twebuuzizza kiddiddwamu. Munnaffe nkwanirizaako nnyo, kansuubire nti omaze okukkalira tusimbule. Tuli ku nsonga ya kugenda mmanju bannaffe bano nga bali mu bwengula, era mu kaseera kano tusimbudde. Kaakati ebidduka byabwe bino ebibatwala mu bwengula babizimbamu bulungi ttooyi, wabula zibeera ntonotono ddala mu bugazi bwa mita emu yokka. Okwawukanako ne ttooyi zaffe wano mw'okola pupu ate n'essusu ng'obigasse wamu eri tebigattibwa. We bakola ssusu walala, era nga mu lulimi olunnabwengula omulimu guno baguyita omulimu nnamba emu, ate nnamba 2 gwe mulimu omuwanvu oba muyite pupu. Kaakati ke bakola mu ssusu kabeera nga payipu, era ku muggukiro kubaako ekisaanikira. Essimu ennyimpi bw'ekkubirwa nnamba ssusu ng'ogenda okwata payipu eyo ng'onasula faani egiriko nga weetega ng'okola mirimu gyo, era bw'omaliriza ng'osaanikira ozzaayo payipu eno we wagijje. Ssusu obutafaananako na pupu balina tekinologiya ow'omulembe ng'olumala okumukola alongoosebwa n'afuulibwamu otuzito okunywa tuli toowulira tumutta nnyonta, era nga bw'otunywa owulira eddekende nga bw'ojja tabadde ssusu. Kale ssusu ye bwe batyo bwe bamukyusa ne bamuggyamu emiganyulo nga bakyalina mu bwengula, era otuzi twabwe otwo batuwoobeesa bakyali eyo, oba bwe baba badda n'eno baleetako munnange nze naawe. Siikuriisa eyo bwe tudda ku mirimu emiwanvu work number 2 nga bwe bakiyita mu lulimi olunnabwengula. Okukola omulimu ogwokubiri guno bazimba bulungi ekidoli, kale katugambe bazimba bulungi toyireti efaananamu ng'eyo ey'amazzi nga ya centimeters 10 zokka, wabula wansi ebeerayo konteyina, era nga konteyina eno ebeera etuddemu ekiveera. Kaakati gwe wojja ng'otuula bulungi ku toyireti eno ng'otandika mirimu gyo, naye bw'ogituulako olina okukakasa nti weenyigirizzaako n'oggumira bulungi. Kino bw'otakikola ne weenyigiriza kuli n'onywera ng'oyagala kukola bya bajjajjaffe mb'okunaamirize, ate munnange teweennyala nnyo nga nze, zero gravity ejja kusitula ekunguzze n'emirimu gyo mugende nga museeyeeya mpaka awali banno. Teebereza nno n'emirimu gyo nga naawe bw'omanyi. Byampuna eyo nno y'ensonga lwaki buli atuula ku kabuyonjo eno alina okukakasa ng'aggumidde ng'omubiri gwo ogunywerezzaako ddala kuli ku kannya. Zero gravity erimu kusitula nga tonnamala mirimu gyo. Abaffe bw'omala emirimu gyo ne ku ttooyi ennyimpi bwe ziti obuwanvu centimeters 10 zokka by'okoze ate biragawa. Gw'olumala okubikola nakugambye wansi mu kinnya kino eriyo ekikonteyina ekirimu ekiveera. Kati kitwale nti obwedda by'okola bigwa mu kiveera kiri. Balina tekinologiya gwe bakozesa okukkakkanya emirimu gino ngamba pupu okumutuusa ku ssa erimukaliza ddala obulungi. Awo nno n'aterekebwa mu bisawo bino ebiveera biri
ebibeera mu kikonteyina kiri. Olwa tekinologiya ono pupa ono abeera akaziddwa bulungi nnyo nnyini ddala ate nga tawunya kubanga balina ebimuziyiza okuwunya. Batereka bulungi ebiveera bino ebirimu obubi obukaziddwa obulungi ne kasasiro yenna gwe baba naye. Bwe baba badda ku nsi ne babikuŋŋaanya ne bakungujja n'emigugu gyabwe egirimu obubi buno ne badda nagyo ku nsi. Bwe batuuka ku nsi kasasiro ono oba pupa ono ayokyebwa n'omulala ne bamulekawo okukolerako risaaki oba okusomerako. Kale ndowooza kati otegedde bulungi nti bannabwengula tebasaasaanya mpitambi mu bwengula ku sseeyeeyeza eyo nga beesuuliddeyo gwa naggamba nti ndaba teri gravity. Anaaseeyeeya nga bw'agendako e Kaperinawumu ate nga bw'ayolekera e Masaka wakati mu kuseeyeeya. Wabula bano baabuwe boolesa obuyonjo obw'ekika ekya waggulu era nga bwe batyo bwe bakwata ensonga ya pupu ne Susu nga bali mu bwengula. N'alema kubazaalira biddugala kasasiro bye yazaalidde ab'ekiteezi. Ate dda nga tekinologiya tannakula baabuwe baakozesanga ebipale, kale katugambe ngeri ya pampa. Nga bw'owulira abataka bano pupu ne Susu nga bajja ng'okola omwo mu pampa era nga mu kino wabanganga mwana muto. Naye baabuwe oluvannyuma lw'akabanga bino byatiiriikanga. Kale ne basalawo okumodanayizinga ensonga eno era nga kati ya mulembe nnyo nga ne mu kaseera kano kumpi buli omu abeera ne toyireeti eyiye kubanga ebintu bya zero gravity ate kwenyigirizaako nnyo. Kale gwatya nti gundi yeenyigirizaako dda nange nkole ntyo. Kati buli omu ku mulembe guno kumpi abeera ne toyireeti eyiye naye ng'ebyafaayo biraga nti abaasooka mu bwengula eno ensonga eno yabatawaanyanga nnyo era nga beebo abaasinga okukozesa ebipale ebyo ebyabanga ng'obupiira omwo mwe beeyambiranga naye nga baabuwe byabakaluubirizanga nnyo. Wabula oluvannyuma tekinologiya yakyusibwa nga bwe nkunyonnyodde waggulu. Nkusaba bw'oba ozudde vidiyo eno nga ya mugaso osubscribinge okooneko ne mu kigalo awo like era mu ngeri y'emu otuwe n'endowooza yo wansi awo mu comment section. Weebale nnyo. CBS